mwana waawo n'omwana gwendabirira gwennyamba abawange nantirode olusajja n'abanja lulimba swali pekedo na muombe Mungu, swali wachani uomba na siku moja atalijibu. Okutambula kulaba okudda kunyumya. Ebiseera ebingi tutambula ne tugenda mu bibuga gye tubeera ne tulaba abantu abali ku nkuuto, ne tulaba abantu abali mu mbeera embi ennyo, ne tulowooza abo be bali mu mbeera esingayo ddala okubeera. Wabula ate bw'oyingirako mu byalo munda ddala ate osangira ddala abantu abali mu mbeera embi ennyo. Olwaleero tuli munda ddala eno sayidi z'Emaya. Oyingira ddala munda nanziga n'oyingira ddala eyo munda. Era wano wenyimiridde tulina omukyala mwana muwala mukadde we talaba, alina n'omwana tasobola kutambula naye bisigadde agenda kuba bitunyonnyolamuko. Nze ya Biking Uganda muzukulu wa Mugema era nga nyongera okujjukiza nti obulwadde gye buli teekako mask, naaba engalo, kuuma distance, social distance osobola okubeera nga kubanga obulamu bwe businga. Anyway, ndi ne backup camera ngenda kusaba negatteko ate tugende tubuuze ku mukyala ayongere n'okutuwa emboozi bajja batya, obulamu babutambuza batya, biki bye bayinza okwetaaga, tomanya Mukama ayinza otukwatirako ate ne tubayamba. Kale nsaba negatteko tugende tunyumye mukolabo. Okay, omulungi atulaba nga bwe nkutegeezezza gwe wano w'olaba ntudde, naye wano we ntudde n'omukyalo n'agenda okubeera nga atweyanjulira. Era omwana oyo gw'olengera sayidi awo ye mwana gwe nkunyonyoddeko atatuula, sorry tatambula, tayogera n'ebintu anyway byebyo, tayogera tatambula. Lyawo omusajja wattu mukazi musajja mukazi. Okay, kale embeera eriwo. Nze ya Biking Uganda. Mama tusanze nnyo okulaba. Kale sebo amanya gafe Nabukenya Betty. Nabukenya Betty kitundu kigamba ki? Kitundu si kibi nnyo naye embeera y'ensi etunyiganyigamu oluusi. Obulamu butambula butya wano? Obulamu bwa wano sirina bulungi nnyo era bwe ngamba nno bulungi kubanga sirina buyambi. Nina omwana wange ono ammenya talina kagaali, tasobola kwogera, tasobola kulya, tumuliisa buliisa buli kimu, yeetaaga amata, yeetaaga pampa. Ali awo. Ali myaka emeka? Agenda kuweza emyaka 8 mu gw'omukaaga. Agenda kuba awezezza emyaka 8. Twawuliddeko nti waliwo ne mukadde abajjajjawo. Mama wange yaziba amaaso. Talaba. Abeera awo we mujjanjabira. Ali myaka emeka? Ali myaka 6. Twagala otutangaazeemuko nga tetunabuuza nnyo ku mwana. Mama gy'ate okuziba amaaso obadde naye ebbanga ki? Mama mbadde naye emyaka kati giweze 8.
nga ndi naye ng'ali mubeereyo ng'ali bw'atyo eradde mukadde eradde maama mukadde tulye mirembe ye tuli maama ng'olabye n'amaaso tunulayo nno bagalabe wadde tegalaba tunulayo bagalabe eno maaso awe nyine eyo otunuleyo bagalabe naye ate ozibiriza obadde weebase yajja atya kyatandika kitya yagenda okulima ewaabwe Lwabenge yagenda okutuukayo okudda ng'amaaso gazibye n'agamba mbuno siraba ne tumugamba olaba ng'otunula n'agamba siraba ne tumuwa egundi ejjambiya atema ettooke nga waliwo ettooke ekkulu n'etto kati yatemamu tto ne tumanya nti nno azibye amaaso ne bamutwala ewa maama we n'amujjanjabako naye n'amala musawo yabeeranga naye kale okumufumbira emmere ebikiwa ebityo maama we n'afa ne jjajja mwami naye n'afa kati awo ne batugamba mumutwale maama wammwe ffe tugenda kumusobola baganda be tugamba katumugjeyo tumuleete kati neŋŋamba nze ngenda kubeera naye muzimbire w'akayumba awo kati olagwe ebiseera ebyali okola mulimu ki omulimu gwe nali nkola nalinduka bubbo nalinduka obubbo n'embutunda kati sikyabuluka ono naye nga nsumbuwa sirina bwe nnona matiriyo biki ebyo bwe bityo kakati mubeerawo mutya kati ebiseera bino mbadde ngenda n'empakasa n'ennima ne bampa ssente oluusi n'empakasa ne bampaamu emmere ebyo bibukadeefu ebiseera ebisinga bye tulya bamuyita fiya kati oluusi gwe tulya ate maama talya kawunga talya lumonde talya muwogo alya eyo mmere ate omuceere tagulya omuceere agulya ayombayombamu kale naye bw'ogumuwa agulya weguba weegulya okusinga okulya akawunga awo alyawo omuceere mpozi n'ekinsumbuwa ku maama sukaali abakadde baagala nnyo okunywa cyayi nedda sukaali abakadde baagala nnyo okunywa cyayi ogenda okulaba enfuna ntono ati ono oluusi annemesa okugenda okulima nga sirina we muteeka tatuula tatambula tayogera buli kimu awo kati mbadde ntunda zino enku ng'ekibajjo nkitunda 500 naye kapito mmaliriza mmulidde oluusi kale nga mutono mba sisobola kuleeta mmotoka yanko olwa ssente zo zijjawo enku ozinoonya kati muno zaaweddemu kubaawo waabaddewo ebibirabira kati zaaweddemu baziŋŋambye naye gye baziŋŋambye simanya nsimbe gye baŋŋambye kati ate nabuuziza ku mmotoka nazo baziseera kwegamba otetenkanya obulamu bubeewo kuba tosobola kuleka bantu bo budde engeri gye bugenderedde nandyagadde mbuuze ku taata w'omwana oyo taata w'omwana abeerayo oluusi n'atuweerezayo ku busente oluusi nebigaana abeera safaari ajja lumu na lumu oba mumwezi nga gumu najjayo omulundi nga gumu wano woli wawola ekitopangisawo wawowe wano wange omuntu akulaba nga maama olina abaana bameka nina abaana abange beezaala oba bonna wamu linda ako kano kenda bakola obakuba ekintu ekyo n'abanga asanyuse abanyumirwa abanyumirwa era butaba na ssente ayagala nnyo ebintu ebivaamu amaloboozi webakuba abaawo aba abyagala ono wakuba ekiza ne bano bamumanyi bamukubira bimusanyusa bimusanyusa kati obeerawo n'omuzanyisiriza oluusi nange nemulerako nemuleka n'alannama n'omuwa akamba benga awaata naye olw'okuba wano ali wafunda tasobola kwekolera bulungi ati ate azitowa akuze amenya kati tokyasobola musitulira nnyo era bw'atabeera wano mwebasa nfunayo akakeeka ne mwebasaako awo wali omututeekako mu basawo
namutwala e Mulago ne baŋŋamba mutwale mu exercise physical therapy ne mutwalayo buli mwezi nga mutwala transport n'atuuka n'anzigwako embeera yakwetetenkanya n'anzigwako n'embivaako nga naye yennyini azitoowa omutwalanga nga anzitoowerera nnyo bwentyo bwendi nali ndyawo ng'ate n'abaana ba muganda wange nga nabo babaleese bano ababiri bembeera nabo kati gwe nga gwe kubanga mama tetusobola kwogerako naye tetusobola suubira nti asobola okwogera kale kwata ebifaananyi tujja mukwata vidiyo waki naye kyembuuza omuntu singa akulaba nga omukyala ayinza obeera n'akulaba ayinza kuyamba atya ki kyoyinza okwetaaga okusobola obeezaawo abantu bano mutuufu kye nandibadde neetaaga mu byo ekisookera ddala ebimmenya siri bulungi neetaagayo ku ssente ozikozesa eki nsuubule kubanga katono njagala ombuulire nti wetaaga kapito si kyekyo njagala ombuulire nandifunyeyo ekibanda nensuubula enku nensuubula gundi amanda wakati olutanganya kuva waka nensuubula nebibeerawaawo kale nga bwembalabira mpolampola ziyinza oba amanda ziyinza okwetaaga kapito tulwana mu kamera sente zo zetaaga nyingiko kubanga yogera ekitono n'ekinene nti ziyinza okwetaaga sente wezitindandikwa oba ziyinza okwetaaga sente wezitisinga oli abazisobola wakati bwembamba zeemu nsobola okuba kale ng'emitwalo 7 ekitono kubanga kitaddeeko birala ngamba ntandikewo n'ekitono ensawo z'amanda emmotoka z'enku oba emmotoka y'enku emu oba bwebityo kati jjukira mba sinazimba kabanda embeera y'ebyokulya otugambe mulya bino tulya bikwatako obirabe naye ogambe mukadde asinga kulya mmere ki mukadde alya amatooke n'alya omuceere n'alya n'obummonde yemmere ye atenva ayagala nnyo engege embisi nnyo era gy'asinga okwagala byonna kale bw'ofunayo akasente n'ogakangulewo akanyama naye nga ku mutima gwe ye asinga kwagala engege embisi ate bw'ogula obugiga obutono ng'aganzi sibwagala bujja kunfubita amagumba bujja kunfubita amagumba awo eyandiguze engege ng'ogulayo mukubireko ekikebe asanyuke mukubireko ekikebe jangu okuwonera ejjuuli juli mukubireko ekikebe mukubire engoma mukubireko tulabe kube wali kuba wano bwoti kubira ejjuuli omulabi wazanyuka ayagala nnyo aba akola ki awo okutemereza alaba kali akajja alaba aba alusa kati olaba naye aba ayagala aleeta emikono bakube oba akwate naye emikono gyakolamu bwegyo kati kino kyebagamba kyomukozesako exercise bakikolako nakikola okumala omwaka gumu n'emyezi nga 3 transport nambula ate nagenda okimanya ng'akuze amagumba gagumye nga gagumye akuze awo nendekera awo mutwalayo anyway gwe mulungi akulaba embeera yeno omwana ogenda mutyote amuyita Nanfuka Juliet naye nekirala ku Juliet kyenegomba ke kagaali negomba nnyo akagaali singa abakayina abatajja kubonaabona nnyo kale gwe mulungi atulaba abantu muntu aba teyeyagalidde kuzaala mwana alinga Juli omulaba naye tetumanyi kiyinza agamba nti zibasaala eba nteekateeka za Katonda tumanya nsonga ye oliki oba kale toyinza binnyonnyola n'obimalayo naye kyengenda okusaba Katonda nti
ekisinga okubeera ekirungi bulamu ate ne twebaza maama we agezezaako okubeera kayerekera okuba ne twebaza maama ne taata batugenda taata we nanyo safari naye netumwebaliza ddala okulaba nga bagezaako okulaba nga bababeezaawo. Ngenda kusaba mukyalo ono yeetagagali mwana atuuza Julio bw'alabye oyinza okuweeka akagaali kabeera muhimirivu bwatyo mukyala muwanvu nnyo kakati anga bw'omulaba bwatyo bwali akati balamusiza mwenna abandaba manya gange nze Nabukenya Betty mbadde nsaba buli andaba yenna nansaasidde Mukama abakwateko basobole okunnyambako sobole okubeeza abantu bange bano sina buyambi ate nga njagala nnyo mbulabirire babeerewo kapito sirina beetaaga ebyokulya byakunoonya kupakasa okulima bakuwa ekirimbi nga kirwawo kugwa ate sente ozaagala olusi nenfunamu mmere bwebityo naye buli andaba ate nsaba ku buyambi. Kale owulidde tumukwatireko nga tuze tukwatira abalala naye ate asobola okubeera nga atereza obulamu asobole okufuna akakapito asobole okutambuza obulamu n'abato bano wamu ne maama okumulabira. Tebamanyi kituufu kikyatuukawo tebamutwalako mu x-ray kulaba buzibu ki bw'alina. So simanyi kubanga bagamba losing sight naye tulumu emala nedda n'abanga akulaba so kirabika ekizibu. Singa baba bamututte mu x-ray kiyinza okutereezebwa. Kale mukadde namakula jajja kale ffe tukulabyeko munnaye kale baabula tujja kudda bimukubo kale nze abikinga Uganda nkoze ne backup camera nyongera okujjukiza subscribinga sharinga video kuyamba osobola okusharinga video ne bakugwatuka kati nasobola okuyamba osobola naye gwe osharinza ate oba oyambi nnyo kuba gwe osharinga ng'olina muno gw'omanyi ayina obusobozi bwekyo kiba kyetagibwa. ate kakatubulira munakuwa emmere tuddayo wali munju kakati mulimu kasukali mulimu omuceere mulimu ne sabbuuni mbadde nsaba bigezeeko okutambuzaako paka linakomawo sabe Katonda atukwatireko sabe Katonda atukwatireko tusobole munaye okukomawo tusobozese Mukama tusobole okukomawo ate tukuleeteko ebyo binaaba bikoze eki bisobose nange neyanziza nnyo neyanzeeze Mukama abawe nnyo omukisa kubanga nange mpise wala nnyo ndabanga embeera yange nkaluubirira nnyo kati emabega agamba kamugulireyo ku mufaliso naye era nga byonna sirina sente era mufaliso alina naye alina katinte awuddeko naye Mukama yebali baleeta bonna abanaaba bannyambyeko Mukama abampeera omukisa bwe bajje bazeewo neyanziza neyanze. Okay, waliwo bannaffe aba St. Paul Church USA ne tiimu yaffe yonna kansabe bannange bamulabye vidiyo y'omukyalo
tugezeeko okukwataganya wamu nga bulijjo bwe tukola ate tukomewo weyagambe mukadde yeetaaga omufaliso n'ebyokwebika mulabe ne kagomesi yeetaagayo kagomesi talina naye nze kasitaafunako okulya naye n'ebyo aba abyagala kale katusabe batukwateko tubeeko wetutuuse ngenda basibulya wano maama ngenda okusaba katugende ebisigadde tusabe katonda atukwateko tujja kudda amiina ssebo akuume kama abatambuze bulungi amiina temuvudde yonna abampereekerere tweyanziza tweyanzeege omukisa gwe mutuwadde naffe kale baka kamera ngenda basaba omukyalo ono katumusiibule ate tujja kumawo omulungi omulala